butereevu Jamii Radio Uganda mbango bye bumale nanti nakufuukira amaddu g'eddenge ly'ofuuwa nga bw'okombako. Omukyalo n'omunyirivu gwenkwoleka ku skrini yo kansooke mukwanjulira omunnyonnyoke bulungi omanye na lwaki mukuleetedde olwaleero. Emboozi gye naafundikirira wamma naawe ng'omunyeenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Ag'obuzaali ye Hasina Muwanga, omwana enzaalwa ey'e Kampala era ekibuga yakikulira wakati nga kalooli. Nkakasa nga byennyumya ku mukyalo ono si bipya mu matuugo olw'erinnya ly'okuba nti lifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa ku mimwa gy'Abannakampala. Yazaalibwa nga lumu Maaci w'omwaka gwa 1972 mu ddwaliro e Mulago wano mu Kampala. Taata we ye Haji Ibrahim Muwanga n'omukyala Safina Nalwadda. Eky'obuyigirize Hasina mu kukwata ekkalamu bw'ebanga bwe yagirumisa amannyo. Asomedde mu ggwanga lyattu Uganda ne mu ggwanga ly'e Bungereza gy'awangaalira. Okusoma yakutandikira ku Namugongo Primary School era omutendero gwa primary gye yagukubira olukumu mutwe. Oluvannyuma ne yeesogga ogwa secondary ku Gayaza High School. Bwe yava ku Gayaza n'ayolekera Makerere High School okumaliriza eddaala erya secondary. Mu kusoma kwe yalina kinku mu kusiiga ebifaananyi eby'enjawulo era olw'okuba yalina ntawunyikamu ekyo kyamuwaliriza okugenda ku Nkumba College of Kamasayo ng'era okukuguka mu mulimo guno. Bw'atyo kwe kuwunzika ng'akungudde diploma mu Commercial Arts and Designing. Wabula okusoma kwe tebyali byamannyo weno oluvannyuma lwa taata we okuva mu bulamu bw'ensi ng'akyakakkalabya emisomo. Naye akageri ke kiri nti obuzira bw'omukopi kuba kwekolera. Hasina Muwanga yasigala muvumu nnyo ku kiruubirirwa kye yalina mu kusoma kwe. Ng'oggyeko okukungula diploma mu Arts and Designing, yeeyongerayo ku Sales and Marketing College mu Kampala, nayo n'afunayo certificate mu bwakitunzi n'okwagazisa abantu ebyamaguzi. Obukugu bwe mu mulimu guno yasooka kubwoleseza mu ggwanga lya Kenya mu kampani eyitibwa East African Educational Publishers. Empeereza ye yagituusa ng'ayita mu kubunyisa ebitabo bya kampani eno mu masomero aga primary okwetooloola eggwanga eryo. Bwe yava eyo yeegatta ku kitongole kye Africa Air Rescue, mu kyo yali aweerereza mu Department ya Sales Executive Marketing Health Insurance. Era ezimu ku kampani ezeenyumiriza mu mpeereza ye kwe kuli n'eya British Africa Tobacco. Bw'atyo kwe kwolekera mu ggwanga lya Bungereza okwongera okujjuuliriza ku buyigiriza obumwetaagisibwa ku ebyo by'ayagala okuba. Mu kiseera kino asoma degree ya Adult Nursing ku ssettendekero wa University of East London mu Bungereza. Omukyala gw'enkulojjera ye Hasina Muwanga ateekateeka okujja okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala mu ssetteeserezo w'eggwanga mu mwaka gwa 2026. Mukyala mukozi nnyo ate nga mutendeke wa mutima omudduukirize. Ekyakiraze ensibwa z'engaalabwako ku nfunda eziwera nga adduukirira ababa basobeddwa waka ne mu kibira. Baani bayambye ayimiridde atya mu by'ensimbi na bumanyirivu ki bw'alina mu by'obufuzi? Byanjawulo ki by'alina ebimwawula ku balala ebirina okumuyimirira mu mwaka gwa 2026? Byonna nzija nabyo mu kitundu ky'emboozi eno ekyokubiri. Kati gwe tuuza ya lukugunywa emboozi nsosootole nanti ow'olugambo mmindi mpya buli watuula ng'afuuweeta. Ndi Jamii Radio Uganda okukuweereza mu bunnambiro. Nzija n'ekitundu ekyokubiri ku mukyalo ono. Nkujjukiza Nkeze Real Estates Company Limited, kampani eyeegulidde erinnya mu kuguza bannayuganda ettaka n'amayumba wano mu Kampala awamu n'ebitundu ebiriraanyeewo okusingira ddala ku nguudo ezifuluma Kampala okuli Masaka Road, Mityana Road ne Hoima Road, nga poloti zaffe ez'endagaano zitandikira ku millions 3 eza Uganda ng'ez'ebyapa tuva ku millions 10. Yita ku namba y'essimu 0794452627 okakase nti empeereza ya Nkeze Real Estates Company Limited nkigere kya Mbogo bakyegezaamu teriiwo.